Abaana bakatonda abasebo ne bannyabo mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. How was the night? Ne wiiki bannange egenze etya eruuyi eryo? Twebaza Mukama akyatuwadde olunaku luno lwe tuwummulirako olwa Ssabbiiti. Bannange wiiki teba nnyangu naye twebaza olw'ekiwummulo kye yatuwa. Zo ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'omusanvu 2026. Buli Ssabbiiti ku makya tuba tuwuliriza omulimu gw'enjiri nga bwe guba gutambudde eyo gye tutatuuka, nga n'omulimu gwaffe ogwaleero guvudde mu nsi eya Austria. Ebitono ebikwata ku nsi eno nabasuubiza nja bagamba olulimi bannange olwogera mu nsi eno eya Austria bayogera Lugermany. Ekirala obukristaayo mu Austria butwala 80 ku 100. Batya kuliko Abathodix bo batwala 7%, kuno kugatta Abaprotestant batwala 6%, ate amadiini amalala nga naffe mu tutwalidde nga SDA ne tutwala 6%. Percentage esinga mu Austria y'Abakatuliki ng'eno etwalira ddala 80 ku 100. Kitegeeza ki? Omulimu nno gukyali gw'amaanyi, era nti koota kuba Austrians bannange abasinga tebalina we bagwa, tebalina nsikiriza. Abo ffe tulina okubategeeza enjiri ya Mukama waffe, si weewaawo. Omulimu gwa leero guliko omutwe okugamba caayi n'amasimu, era nga gukwata ku mukyala ayitibwa Yvonne. Abo nno nze Rita Nola Walungama naye ngugusomera, njagala owulirize. Olugero lwaffe olwaleero lusinzidde mu kisulo ky'abaana abawala ab'e Bogenhofen, ekisulo kya SDA ekyazimbibwa okuyita mu kirabo kye twawaayo mu 1986. Omukyala ono Yvonne nga ye yali akulira abawala gamba baye metroni, anyumya bw'ati emboozi ye, agamba nti ng'essomero lya Bogenhofen SDA munnange kale lyalina etteeka. Etteeka lino nga lyali likwata ku bano abaana abatiini abasomera ku ssomero eryo, nga lyagamba nti omwana alina okukozesa essimu eddakiika 45 buli lunaku. Nti baali bakiraba nti essimu zino zaali ziwambye obwongo bw'abaana abatiini bano. Kale nga mukyala Yvonne ye yasanyuka nnyo olw'etteeka eryo okubaawo erigenda okuyamba abatiini bano, erigenda okuyamba abawala bano. Lwaki? Nti ekiseera ekisinga bakimalanga ku masimu, naye bwe baga bajjako, kale ebiseera ebisinga babeerako ne bannaabwe ne banyumyamu ne baseka. Ku ssomero baalinako nga n'omugga, ti abaana baagendanga ne ku lyato ku maato ne beevubirako ku byennyanja. Lwaki? Amasimu baali balina limit time nga bagakozesa. Mukyala Yvonne agamba nti wadde etteeka lyaliwo muli yafuna ekirowoozo era n'agamba wadde etteeka libaawo waalinanga okubaawo abamenya amateeka ago oba etteeka eryo. Ekyo kituufu oba si kituufu? Ye nga Metron Yvonne yateebereza nti newankubadde amasimu baali baagabajjako nga tebabeera nago mu bisulo, yamanya nti waaliwo abaana abawala abaali bagakwese, abaali basobola okugwa keekewala bagakozese nga bali mu bisulo. Naye ng'ebyembi ate takirinaako bukakafu, eyo yali ndowooza ye. Anyumya emboozi Yvonne nti olunaku lumu waliwo abawala abawererako ddala bambi baalwala, kale baasigala mu rumuzi zaabwe ne batagenda kusoma. Nti olw'okuba baali balwadde, ye ng'abakulira oba nga metroni yabafumbiranga kacaayi n'abatwalira mu busenge bwabwe. Agamba alina akasenge k'omuwala gwe yaseeka okugenda okutwalira caayi, yawulira muli ng'ekintu ekitali kituufu, naye ate bwe yaggulawo oluggi talina kye yasangayo, wabula yasanga bambi omwana muwala nga yeebase ku buliri bwe. Yvonne agamba omwana ono muwala eyali aweza emyaka 16 bambi yamutwalira akacaayi. Omuwala yasiima nnyo Yvonne era n'amwebaza, ate n'amubuuza nti oneebaka ddi Metron Yvonne, simanyi ogenda kukomawo onkebereko. Yvonne agamba ekibuuzo kino kyali kirungi, naye muli ne yeebuuza
n'asigalamu akantu. Mujjukire eriiso ly'omukulu awaddukala wewakola ki weewalaba. Yvonne agamba yagenda n'atwalira abaana abalala ku kyayi bwabwe naye era ng'omutima gumugamba waliwo ekimukubira. Agamba yaddayo ku kisenge ky'omuwala oli gwe yali asoose okuwa kacyayi. Mujjukire omuwala yali tamusuubira kudda mangu. Yakomawo mpolampola ku mulyango oluggi lw'omuwala yakonkona era n'ayingira mangu bw'atyo. Naye yalaba omuwala ng'alina kyakweka mu blanketi era wano n'akakasiza ddala nti wandibaawo ekikyamu. Mangu nnyo muli yeebuuza kiki kye yali asobola okukola essaawa eyo. Wabula teyamunyega n'azzaawo oluggi n'adda ewakaawe. Ng'azzeeyo ewakaawe Yvonne agamba yasaba Katonda okumuyamba engeri gy'agenda okuyambamu omuwala ono. Kino kibuuzo abazadde emirundi emeka gye tusaba Katonda okutuyamba okubuulirira abaana baffe. Ye abange abaana baffe amasimu bagakozesa kumala ssaawa mmeka? Mulabe Metron Yvonne asoose kusaba Katonda amuyambe okwogera n'omuwala. Oyigamu ki gwe ng'omuzadde? Metron Yvonne agamba nti ng'agenza okwebaka otutwamula era natandika okufuna ebirowoozo omuli munda mu ye. Wabula ziba zigenda okuwera 10 ng'obudde bukya yafubutuka mu buliri n'agenda ku luggi nate olw'omuwala oli omuyizi gwe yeekengedde. Agamba nti ng'atuuse ku kisenge ettaala yagiraba ng'ekyayaka. Muli n'alowooza oba omwana yeebase ettaala eyaka oba bambi akyebase. Yaggulawo oluggi mu kasirise agenda okulaba omwana muwala ng'atudde ku kitanda kye akyali ku ssimu. Ndowooza abazadde kino mwali mukituuseeko. Omwana n'omusanga mu blanketi ekiro olaba ettaala eyaka essimu eyaka mwebase. Yvonne agamba yaggalawo mangu nnyo oluggi luno mu kasirise. Mangu nnyo n'adduka n'agenda mu ofiisi ye n'afukamira n'asaba Katonda Mukama nkole ntya. Ng'amaze okusaba Mukama ekyokukola ekirowoozo kyamujjira era mangu nnyo n'agenda ne yeesugga ekisenge ky'omwana omuwala. Nti ng'atuuse mu kisenge ky'omuwala teyalaga bukambwe wabula yateekawo emboozi nti ne banyumya emboozi okumala essaawa nga 2 namba. Mu bye byanyumya yabimanyi byayali ategeeza omuwala kulina mboozi kinne muwala wo senga omukwatiriza bw'oti senga aba agudde mu buzibu obusingawo ku ssimu onyumya naye otya omugoba waka oba omusembeza. Kino kibuuzo kigenda eri abazadde abaami naddala. Yvonne agamba bannange ku nkomerero y'emboozi omuwala yamugamba nti mu mazima mbadde nkozesa essimu eno ey'okubiri ebbanga lyonna eddene era saagiwaayo we mwatusaba essimu esooka. Naye okusinziira kw'ofuddeyo ennyo gyendi nondaga omukwano nkukakasa sigenda giddako. Buuzo Metron Yvonne yakambuwala teyakambuwala yakozesa okwagala tooni ekaka bane tusabye Mukama atuwe tooni enzikakamu ng'abaana baffe bagudde mu buzibu. Tujja kumanya engeri gye tubayambamu. Tusabenga Mukama atuwe amagezi engeri gye tugenda obbaluŋŋamyamu kubanga ennaku zino baabaana si bangu okuggyako Mukama yekka yagenda okutuyamba engeri gy'obbakuzaamu. Metron Yvonne agamba bannange yasanyuka nnyo kubanga olw'okuba teyakozesa bukambwe bwonna omwana omuwala omuyizi yatandika okufuula Katonda Mukama w'amasimu ge. Kitegeeza ki? Omwana ono mu mboozi gye banyumya ne Yvonne alabika yawulira okulabula kwonna Metron ono kwe yamugamba okuli ku kabi k'okubeera ku masimu ebbanga eggwanvu. Omutwe gwaffe gwadde gugamba kyayi n'amasimu. Yvonne yeebaza ekirabo kye twawaayo ekyayamba okuzimba ekisulo ky'abawala kati mwali mwakolera. Asaba Katonda amukozese okuwangula emitima gy'abaana abalala bangi okubaleeta gy'ali.
nze nawate ritanula ne mbagamba bannanga abazadde tuwa obudde abaana baffe, tuwa obudde abaana baffe. Obuzibu tebuli mu ssimu yokka, ayinza kubanga ayina kintu kyonna ekinene ekimulya. Wa obudde omwana wo, munyumyemu mu mboozi mujja okumanyira biki byayitamu. Nsaba Mukama atuyambe. Yo omuwandiisi Bambi atusaba nate okuwaayo ekirabo kya kooti eno kubanga kigenda kuyamba okukulembera abantu bangi eri Katonda mu bendo lya Inter-European Division yonna nga mwotwalidde ne Austria. Bambi ku baasaayo awo awali 13th birth Sabbath, awali 13 ekirabo ekye13. Bambi tandika kati Sabitu nagenda gituukako eyo 13 ng'ekirabo kyo muyiika. God bless you. Happy Sabbath.